Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo oluvannyuma lw'okuba nti Council Elias Laba Nalukoola Honorable yamaze okubanga alangirirwa ng'omubaka eyawangudde akalulu aka Kawempe North by election eyagenze maaso ennaku z'omwezi nga 13 mwezi gwa 2025 era kino kinaagenda mu byafa era kinajjukirwa Council Elias Laba Nalukoola ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform wakati mu kutiisibwa wakati mu kutulugunyizibwa yagenda mu maaso n'okubeera ng'awangula ekifo ekyo n'aba nga yawangula abamu ku bantu abali baleeteddwa olukunkumuli kakati ebibuuzo bibadde bingi nnyo results mwazifunye buli kimu mwakirabye abatugoberedde ku live yaffe gye twakoze kumpi okumalira ddala essaawa nga 6 nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna ebyabadde bigenda mu maaso wali ku kye tuyita Tale Center nga Council Elias Laba Nalukoola abakulu bakyagaanya okubeera nga bamulangirira byonna ebyabaddewo mwabitegedde bambuuzizza results ez'abalala tetwazifuddeko kakati nga tumaze okuwummulamu nga tumaze okusanyuka ne tukomayo twagala kumanyira twagala gwe nga Red Zone TV abakola kunoonyereza okwenjawulo twagala otubuulire olowooza results endala zatambudde zitya twagala nazo okubeera nga tusimanyako akatonotono era bwe nti bwe ngenda okubeera nga nsimbula nga bw'omanyi nti mmwe be bakama baffe abantu abatugoberera ku mukutu guno be bakama baffe sinza kubeera nga mbatenguwa nzize ne results omugatte nabo okusinziira ku Electoral Commission kubanga bino ebintu byanjawulo twabadde ne kye tuyita declaration forms tetubadde na budde mbadde nja kuzibasomera nazo entuufu kubanga n'obululu obwalangiddwa okusinziira ku declaration forms obululu buno si bwe buti bwe babadde bulina okuba abululu akanaana Nambi Falido wa NRM bwe yafunye yabadde obululu nga bwe mwabuulidde yabadde tasobola kubutuukamu haafu yaabwo kitegeeza ati tasobola kuweza bululu 4,000 wabula olw'okuba ebyabaddewo na byonna ebyateereddwawo byateekeddwawo kati njagala kukusomera results okusinziira ku final declaration form oba return form eyabaddeko obululu bwonna eyalangiriddwa omukulu amanyiddwa nga Henry Makabayi eyabadde returning officer kakati njagala kutegeeza engeri Nalukoola gye yawangudde abamu ku bantu be yabadde avuganya anti bansabye nti mbawe final tale obululu bwonna nga bwe bwatambudde okusinziira ku form eno gye nnina era gye njagala okuba nga nkusomera obululu omugatte obwakubiddwa bwabadde 27,596 27,596 obululu omugatte obwalondeddwa total number of rejected invalid ballot papers obwayonoonese ballot papers nga zo zafudde tezabaliddwa bwabadde 4,406 then total number of ballot papers counted obululu obwabaliddwa 28,082 28,002 total number of spoiled ballot papers obululu nga ballot papers zino zayonoonese zabadde 49 kakati wuliriza okusinziira ku Makabayi Henry bwati bwe yakoze results ze era nga ne ku form eno ebitibwe byabadde bitundu bya Kampala district constituency bagita Kawempe North Kawempe division North oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Segirinya Muhammad akakiiko k'ebyokulonda kategeezebwa parliament twagala ekifo kino kibeere nga kijjuzibwa kubanga ebbanga likyali lya mwaka mulamba okulaba ng'ekifo kino kividdemu omubaka waakyo tulina okuba nga tufuna agenda okuba nga adda mu bigere by'omubaka oyo Council Elias Laba Nalukoola Honorable ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform mulira we byatambudde yagambye nti Makabayi Henry being the returning officer for Kampala City Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, Chapter 177, declare that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. Naye nga sinaba kubanga nkusomera obululu buno njagala nsooke nkuzeeko emabega akatambi ako mwakalabye sigenda kaleeta wano mulundi mulala ate akalabye genda ku mukutu gwaffe ogwa Facebook Red Zone TV ojja kuba okasangayo katambudde nnyo kakasanga ne ku mikutu emirala mwakasanzeeyo wuliriza wano wakati nga babala obululu waliwo polling stations ezimu ze baddidde obululu bwa Nambi Farida nga bwe yafunye 45 ongerako figa emu emabega oba figa emu mu maaso nti katugeze yafunye 45 ne bongerayo eri emabega 5 endala nti awo yafunyewo 45 we yafunye 28
ne bongerako figure emu emaaso nti kati wano yafunye 281 bwe batyo bwe baze bakola ku polling stations ezimu. Wabula waliwo polling station obululu bwazo bwateekeddwa ebbali era tebwabaliddwa oluvannyuma lw'okuba nti bokisi abasajja b'ebyokwerinda bazze ne bazisambasamba ababadde mu byambalo ebimanyiddwa nga ebya jaati. Era bino ebikolwa nga byefaanaanyiriza bye bazze bakola okuviira ddala ku lunaku Council Erias Nalukoola lwe yali atandika kampeyini ze. Yakwatibwa, yakubibwa emirundi mingi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agezaako okugenda ku Laale okubeera nga akampeyingira candidate we emirundi mingi gy'abadde takkirizibwa, nga ne ku Laale eyasemberayo ddala eyali eteekeddwa okubeera ku we bayita Bwayise 1 abakulu baagiremesa ne babasindika ekkoma mboga, era ng'eno ekkoma mboga gye baakolera statement ekyasinze okubeera ey'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti Namungi w'omuntu yajja mu bungi okwaniriza Erias Nalukoola ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati we twogerera wuliriza byabadde bitya wakati oluvannyuma lw'okukubwa, oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, era nga okusinziira ku bantu ababeera mu Kawempe, Sseginya Muhammad yawangula n'emitwalo gyali 4. Kigambibwa nti abantu baatidde obwa security eyayitiridde nga teyina na mulamwa. Security ab'ebyokwerinda be baayiye mu Kawempe n'okutiisatiisa byaleetedde abantu bangi okusigala mu mayumba gaabwe ne batajja kulonda. Wabula abo abatono abaagumye era nabo balonze mu nnonda eyo yennyini ekibiina kya National Unity Platform ekibadde nga kibagamba. Kakati wuliza tugenda ku kibuuzo ekyatubuuziddwa nti obululu obusigadde twagala mu butugambeko. Candidates n'ebibiina byabwe ne figure ze baafunye ez'obululu ezikola omugatte buli emitwalo 2,756. Waliwo bwe bayita Egena Maitumu Edward Stanley, ono yabadde independent, yafunye obululu 22. Kasacca Henry Mubiru, ono yabadde ku kibiina kya DP, yafunye obululu 10. Ekibiina kya DP ekyaba Mawu, ekyaba Mpuuga, newankubadde baagala okukola DNA ebirala ebisigadde. Luwemba Luswa Muhammad eyatugamba nti abalonzi b'eKawempe baamusaba gye yeesimbewo. Kirabika abalonzi bano abaamusaba era be baamulonze. 224 bwe bululu bwe yafunye omugatte mu constituency yonna yabadde agamba nti abalonzi baamusaba. Luyimbaazi Erias Nalukoola era nga ye yawangudde yafunye obululu 1,764 17,764 1,764 naye nga kigambibwa nti 1,700 wappiddwako naye ngenda kubuulira ebyabaddewo. Mukiibi Sadaati abagirwa mumanyi nga Khalifa Aganaga yafunye obululu 239. Wanono ye yaddiridde Luswa Luwemba yasinze Aganaga akalulu kamu. Mulerwa Hanifa Karadi ono yadde wa independent yafunye obululu 381. Musiitwa Ismail ow'ekibiina kya PPP oba People's Progressive Party yafunye obululu 39. Mutazindwa Muhammad ono yadde independent yafunye obululu 186. Nsereko Moses eyazirika nga tafunye kaadi ave erungujja mu constituency amayidwa nga Lubaga North, ate n'agenda n'esimba w'eKawempe yafunye obululu 32. Nambi Farida Kigongo muwala wa Moses Kigongo deputy chairperson w'ekibiina kya NRM yafunye obululu 8,593. Wabula nga kigambibwa kibuna obululu yadde tasobola na kutuuka mu hafu yaabo singa sebyo ebyakoleddwa. Kakati results bwezityo bwe zaatambudde. Oli yabadde abuuza obululu ono omukyala yabugyeewa. Bwe babadde balwala ebyabaddewo atasobodde kubeera ku live, babadde bagenda mu maaso n'okubala obululu nga bwadde butambula. Ku mmeeza returning officer kwe yabadde atudde, wansi waayo wabaddeyo omusajja oba yabadde musajja oba mukazi, emikono gyabadde girengerwa nga returning officer amanyiddwa nga Henry Makabayi buli lwasoma olupapula abaako n'olupapula lwasuula wansi w'emmeeza era nga wabaawo olupapula olumuweerezebwa nga luva wansi w'emmeeza paka kamera we zaakutte nga wansi w'emmeeza waliyo omuntu oyo ng'alinga alina byawandiika ku mpapula n'amala n'aziweereza. Era akatambi ako kakasa nga abazze bagoberera akatambi mwakalabye. Ekyokubiri, baamaze okugattagatta n'okwawulayawula nga bafutyanse bakoze byonna ekyabadde kirowoozebwa nti babadde balowooza nti kati bye tumaze okugattagatta ne tumaze okubala tumaze okusinga Nalukoola era nga bamativu tugenda kulangirira Farida Nambi.
bagenze okulaba toto gye bakoze jjukira obedda babisomera mu kamera ate ku muzindaalo ababadde ku live ekiro eya Redson TV n'emikutu emirala bino mwabirabye babadde basoma nga bakimanyi nti engeri gye tubbye waliwo polling station ze babadde bakubye nga Nalukoola kumpi zonna asinze Farida Nambi ne bafunayo polling stations nga 4 ne bazikubisaamu Nambi ne bamuwa obululu nga bungi bagenze okukola toto nga te Nalukoola bibasobedde nga Nalukoola ali mu maaso ga Nambi obululu obusukka mu 9 engeri yokkabbamu ne basobera era wano we wavudde okulwawo okulangirira balangiridde akalulu ku ssaawa zabadde zigenda mu 6 ogw'ekiro zabadde zigenda mu 7 ogw'ekiro naye ng'ate obudde baamaze essaawa eziwera 2 nga bibasobedde beebuuza tulangirire tetulangirira nga bwe batalangirira olwedde babadde babisoma tuwandiika abamu ku bakungu mu kibiina kya NUP babaddewo era nga bawandiika era olw'okuba nti babadde babbi naye ng'era bagenza okulaba abakungu mu kibiina kya NUP kasita bakkiriza nti kati wadde babbye naye at least tuli mu maaso results zonna ze basomye ze tusinziddeko era ze tuwandiise nga kanso Elias Rimbazi Nalukoola akyasingira ddala Nambi Farida obululu kumpi 9 nakati wano ne bibasobera nga tolina kyakkola okujjako okulangirira omusajja oba oyagala oba toyagala era ebyavuddemu kulangirira Elias Rimbazi Nalukoola ng'omubaka owa Parliament agenda okuddako okuddira Segirinya Muhammad Mbigere mu kalulu akabadde kagenda mu maaso Kawempe North era ekibiina kya National Unity Platform bwe batyo baasuze mu kubeera ng'ate baselebrating obuwanguzi bwa Kanso Elias Rimbazi Nalukoola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.